njagala kugendako kawempe. Ensonga zino teziri kawempe wokka, ziyinza okuba nga ziriko ne mu bitundu ebirala ebyenjawulo. Nsonga zaaki? Emere president gye yagambye okuwa abantu. Abantu bali mu kwemulugunya, boogera kino boogera kiri, boogera kino boogera kiri, boogera kino boogera kiri. Nze ndi mutumwa butumwa, era binsanga bwe ntudde nange ne mbikutuusaako eyo. Ne bwe kiba nga naawe eyo kyatuuseeyo, oli waddembe okutugamba nti ye kyatuuse naye ffe emmere tebaagituwadde, naye ng'abamu baafunye, kubanga mbu kirowoozebwa nti abamu baweebwa abalala tebaweebwa. Mbu abamu baweebwako kitundu, mboli bwafuna ebijanjalo akawunga tafuna, mboli bwafuna akawunga ebijanjalo tafuna. Bensanga wano nange nembikutuusaako. Beki nsobola kunnyamba. Madam Beki gavumenti yagabye emmere, naye LC ezimu zaagabye obulungi emmere yaazo. Madam Beki ebimotoka by'emmere byapaakinga wano ku ssomero lya Global kumpi mu zooni yaffe. Naye Madam Beki abantu beekawempe eri mu Kisenyi bonna emmanga eyo bwayise baafuna obulungi emmere, tewali ya complaininga. Ne bajja zooni ekyaka yadda kufuna emmere ye Yaffe wano bayitawo Mukulumba zooni, ye zooni yadda kufuna emmere nga bavudde eri yonna yonna bwayise yonna mu Bisenyi nga bavuddeyo zooni kyaka yaddako. Kuba ebimotoka babipaakinga wano kumpi eby'emmere, naye tetumanyi emmere yaffe yalazeewa, tetumanyi kyamanyi gye yatutte emmere yaffe. Abantu abasinga bonna mu Kulumba zooni tebaafunye emmere. Tetumanyi kyamanyi emmere yagitaddewa. Omanyi ye kyama yeki ye HM ku Global. Ffe tulowooza emmere eyo erabika okuba yakoze eki, yagitutte ku ssomero lye nga abaana kwe bajja okutandikira tetumanyi. Madam Beki nkubuulire, abantu abafunye emmere mu butuufu bwayo nga bweyina okufunibwa, kirabika mu LC abafunye emmere mu butuufu bwayo gaweranga 20. Okitegeera Madam Beki, gaweranga 20. Kaakati abasigadde oyo abamu yabadde akasawo kamu abafunye yabadde akasawo kamu akakawunga n'ak'ebijanjaalo kamu. Abasigadde nga bawa akakawunga tabawa bijanjaalo, bawa ebijanjaalo tabawa kawunga. Bwe twayogeddeko yatugambye mwenno mufunye, ne waliwo abamu abataafunyiddeko ddala, ate nga bwe kiri abantu abasinga mu zooni yaffe tebaafunye emmere. Madam Beki abantu abasinga tebaafunye emmere. Njagala ompisizawo lino eddoboozi kubanga mu Kulumba zooni baagabawo ku Saturday, kyako okukwennyini ku Saturday, ne bagabawo ne ku Sunday. Bantu abamu bwe yakoma. Kati ejjo twagenzeeyo ng'abantu tuteese atubuulire wajja atadde emmere yaffe. N'atukkakanya, tiyakoze bubi n'atukkakanya n'atugamba leero enda kolaki kutuwa emmere yaffe tubeere mayumba gaffe. Madam Beki kawo obutini obutini bwe baatulekera mwe tusobola okujja kye tulina okulya, ne tutuula ewaka olw'okuba baatusuubiza emmere yaabwe, ne tutuula ewaka tulinde emmere. Mazima ddala neetalabikako. Tetumanyi oba abantu baagala beekalakaasa, kuba kyamanyi twamukutte ng'abantu abategeera, twamukutte ng'abantu abalina ku magezi ne twasitula ne ku office tetwamusanze. Madam Beki twamusanze uwe waka ne tumugamba, yatugambye kimu kati mwe mulowooza emmere yammwe nzaagiridde, bw'atyo yatuzeemu. Ne Madam Beki mpisize eno message oba emutuukako etuuke ne ku bavunaanyizibwa Madam Beki, kubanga Madam Beki tuli eno babba baffe tebakola, tusiba akafayinisa emmere gye twali tulina okulyako. Okitegeera Madam Beki sijja kibesingirako nnyo nti emmere bikoze bitya. Chairman yatutteyo emmere yaffe, yagitutte ku ssomero kubanga ebimotoka bino Madam Beki emmotoka bye walaba ebyo ebinene byapaakinga wano ku Global eyo chairman waffe ye HM waayo. Kati tetumanyi oba yasigadde
mu zoni yaffe nga Kulumba yagisitudde n'agitwala ku ssomero lye. Abantu mu Kulumba Madam Becky tebafunye emmere. Chairman twagala tubuulire emmere yaffe yagitaddewa. Bannange abeekalakasa mu bubi be mwagala yagitaddewa kubanga olaba Madam Becky zoni ezimu zonna tewali n'omu akomplaininga, abalala mmere bagitaddewa. N'ekirala Madam Becky zoni etuddirira ng'ovudde mu zoni yaffe eya Kulumba bayitawo mu Sempa zone bagabye bulungi emmere era tewaliyo n'omuntu n'omu akomplaininga. Abataafunye ne bakomawo leero ne babamaliriza kuba ye zone ya zoni yaffe eya Kulumba nayo ne bagimaliriza. Twatuukiridde kwabo abagaba emmere okubabuuza baatuzeemu ekintu eki mulumbe kyeyamaani wammwe nga tetunnaba kuva mu kino kitundu. Mulumbe kyeyamaani wammwe nga tetunnaba kuva mu kino ekitundu ababuulire kwa kyeyamaani wammwe yakoze ensobi. Twesitudde twagenze ewa kyeyamaani yatugambye ekintu eki mbu baamumye emmotoka kati awo tetumanyi. Ne Sempa yonna bagimaliriza bwe bava ku Sempa okugaba emmere bava mu Sempa zone baba badda Wambogo. Okitegeera Madam Becky kati ffe tetumanyi mmere yaffe yalazeewa. Abantu ba Kulumba abasinga tetwafunye mmere. Chairman yataddewo emmere yaffe yagitutte ku ssomero abaana kwe bagenda tandikira baneetusobeddwa. Naye nze njogera mazima sirimba. Chairman waffe tubadde tumwagala naye ku kye yatukoze tetumanyi na kumanya. N'agaba emmere mayumba 20 ge gafunye emmere mu butuufu bwayo, naye abasigadde abamu teyabawadde. Beyawadde akasawa kamu nga tekuliko bijanjaalo, beyawadde ebijanjaalo nga tekuliko buwunga. Sirimba, njogera mazima. Okay, obiwulidde ebyo. Abasempa zone bafunye emmere, abakulumba zone tebafunye byebyo. Kawempe naye era nga abantu abasinga mwebala okumpereza enamba ya chairman. Mu butuufu tosala gwa kawala katawuliza gwa kalenzi. Ekiri eyo kiri kitya? Tugenda kwogerako ne chairman ku nnyingi owe Kawempe. Mu ddoboozi lye ye anannyonnyola kyekigenda mu maaso kyekiriwo lwaki temwafunye munaafuna temufune. Olina Rebecca Jingo kwekkakkana. Omwana omuwala bw'atyo yatuweereza voice eyo ng'agamba nti chairman we Kawempe, chairman Kunyinji chalo gundi Kulumba zone yo tebagiwadde bagibuuse naye abe Sempa zone bote batoma bafunye. Biye byonno Madam Becky we bali kuweereza. Nze Madam Becky nva Kawempe Kulumba wano. Madam Becky chairman waffe kala tama yagabye emmere nga ne gye bagaba aba LD gye ajaawo gye bawa emmere tatuukayo. Abagamba bugambi mwangwe mubawe gye mbawa muveeyo. N'aba LD abamu be twayogeddeko nabo bagambye chairman wammwe mukodo nnyo. Batugambye Madam Becky chairman waffe mukodo. Emmere yonna yagiziza ku ssomero lye. Watya nga babagambye bugambi just nga yabibagambye yagadde kuba kyankalanya. Anyway, bensanga wano nanga nembe kutusako. Onagambye nti Diana tetusala gwa kawala nga tetuuliza gwa kalenzi. Kubanga mnange onyinzo Diana nyinzo kubira gwa kalenzi saawa eno ngate bituufu. Salvador basoma lunje wale tuweereza. Yes. Ekinza expected that kubanga kigenda bera we Uganda. Abantu we Uganda bayina emitima eminafu. N'obuntu obutini buti bubemazaamu. Yeah. Salvador nyizewo. Hello. Becky. Omwanje. Mbera bulungi mukwano. Katusigaze banafa abali ku WhatsApp. Villa Radio yo oba sicho sirika. Webike wansi w'ekitanda webake. Villa Radio yo. Kankudiremu. Villa Radio yo oba jijeko. Wuliriza banno kye bakola. Becky bali kuweereza ne waliwo kitali kituufu. Kubanze nali manyi nti babagaba emmere.
kubeni waffe tebanatuuka nti chairman atwala abasirikale ku nyumba ne bagawa akawunga n'ebijanjalo akawunga n'ebijanjalo kakati simanyi nti oba akawunga badde bakagawa lunaku lwako n'ebijanjalo byako kati nga chairman asinziira ku ki okugaba ebijanjalo byokka oba akawunga ko kati n'atabawa bijanjalo ngolo bali abadde bamaze doba akawunga oba kuba chairman yasaana nnyonnyoli n'abasirikale be badde nabo basaana bakwatibwe bannyonnyole lwaki kyabadde bwe kityo chairman wabanga bwatu bwe yakoze abantu ekitegeeza emmere nonna alina we yagitadde ng'agirinza somero ng'omukyala bw'agambye naye katumulinda ajja nnyonnyole naye ensonga ze awo tunasinzira okwongerayo ensonga eno nomu alina jemba kansala 2 neyanziza nebuuza singa gavumenti yasazeewo bba wa mmere eno mwandikoze mutya mbuuza bubuuza ate temunkyukira nze wammwe nze ngenda okunoonya chairman ajja kuba nnyonnyola anyway tujja kumunoonyako ajja kwogerako naffe. Hello Becky owenji munange webale kuweereza webale okunkubirako ono maaba breaka waala n'abakyala kankubire Becky ekiriwo kimanyi sikimanyi nze nsuubira bagambye bwe bijja ba LC balina kutambulira ki ku magye amagye ge gagenda gagaba ebiki ebijanjalo n'akawunga ebyo nju ki kunju okujjako nga bagamba nti amagye gakolaganye ne chairman naye ng'amagye ge galina okukola ki okugaba ebintu nga chairman agembuza abaki abantu naye tetugambe oba mpalanayo abantu naye tebakijjewo amagye ge galina okugaba ebintu nga LC ffe tuli mabega tugendera ku nyumba kuba ne waffe eno mu lubaga eno waffe gye tuli eno ekawaala katubi tetunnafuna na bintu tebinnakola ki naye mugumiikiriza era n'obugumiikiriza eyo zooni eyinza okuba tennawa bintu naye nga bijja lwaki ewalala babawadde n'ebiro bijja naffe tulina obugumiikiriza nti naffe abeerosi tugenda kubifuna nayanziza nnyo mama Barbara ekawala Becky ffe zooni yaffe eya Kulumba teyafunye ate nga wennyini we baatadde ebintu lwaki tebasoose kuwaffe ne basooka okuwa abantu abalala era eyaffe lwaki yabuukiddwa ng'ate essomero lya Global liri mu zooni yaffe banenze gwe mubibuuza sibimanyi naye byonna kyemana ajja tuddamu madamu jingo bali kuweereza ono abeera jimu ekyengera kakati gavumenti tugyebazayo kuleeba ledda yakoze omulimu naye yandibadde eteekawo akakiiko akagoberera abantu bano basaavinga emmere okukakasiza ddala nti emmere etuuka ku muntu wa wansi kuba abantu tebakyakola abantu enjala ebaluma abantu baavu ate nekino kyokuganda abantu abalogaba emmere bakoze kikyamba bandibadde bateekawo tasiki bagoberera mate bayita mu steps kyokugabira abantu emmere kubanga Becky eri omuntu eyandagadde okugabira omuntu emmere nga yennyini yamwetuukidde akakase nti omuntu wange wennayagadde funa emmere owa wansi nga bwe mumanyi alifunye netuukeddeyo ngimweweeredde babaganye kati nkakasanda emmere gyembawa abantu bange banagifuna nga bawulira abantu bagaa tebafunye emmere gavumenti yakoze kikyama yandibadde ekkiriza abantu ne bagabira abantu emmere naddeko abasirikale abagoberera naye bano bakyamaani Becky abantu balina omulugube era abannayuganda twesabire nnyo beera bulungi mutwala neyanziza nnyo mukwano Jim ekyengera yebwatu naye bwagambye bensanga wano. Hello Madam Jing uwanji munange webale kutuweereza webale kuwuliriza munange mbadde ali Moses ndi wano ngula busujju esebo naye nze tenandisabye bannayuganda bannaffe tuveemu emitima egy'okweyagaliza ffekka waliwo bannaffe ate abali obubye kusinga olaba ffe tuli mu kyalo naye olina gw'okwata nolanga muno yaali bubi n'okwatisa mwana okwata ebijanjalo n'obimuwa gwe bakuwadde ekintu kugabira abantu ate n'okyeza esansira bannayuganda eraga wanze mbabaali neyanziza tuleme kusooka kumuteekako musango ogwo situmanyi oba kituufu oba si kituufu anyway abeekawempe munaatubulira Kulumba zone ki temusirika ensonga eno mwagitandise saagala musirikireyo gye muli Teacher Jamila Entebe naye ngenda kubuuza ekibuuzo kimu bannange Abafirika tuli bakodinga abazungu netulumirirwa abantu baffe bannange netuba n'omwoyo gw'eggwanga ne mu kaseera akabi kano gwe n'oyagala wekkuse wekka kyeyamaani oli muzadde oyina ab'eŋŋanda taata kubisaamu akafaananyi nga ddala abeewammwe sayidi eyo gye bali ewala gy'otakyasobola kutuuka nga be bataafunye emmere nga babayisizza bwe batyo kiba kituufu nga bwotyo bwe wakoze abantu bannayuganda oba Abafirika omulugube gugenda tutuusaawa bw'otoyogale munnayuganda munno ogenda kwagala mu Amerika bannange kiki bannange simanyi
njagala kumanya niye yatukolimira ne tugwamu omutima ogwagala bannaffe kikyenyo binsanga wano nange nembikutuusaako kiyinza okuba nga tekiri kawempe naye nga nembyalabira nayo kyatuuseyo naye nze kyemmanyi nti chairman agoberera bugoberezi wano waawo wano tukole bwe ono mukadde gundi ono mukadde gundi ono gundi era ge nalabyeko amawulire nga ndaba owa LDU oba wa maje oba wa LDU abali mu ngoye za green nga beesabiseko bebakwasa abantu emmere amawulire ge nalabye ng'akwata akasawo zuba n'akwata nako zuba awo ne beeyongera ku nawe zuba nga ndaba abasajja bali mu green salabyeko atali mu lugoye agaba atali mu green agaba mmere but anyway binsanga wano nange nenkola ki nembikutuusakeyo amala Rebecca Jingo obwanje munnange yogera ne Semakula musajja DP buweke mpulira olusi ba chairman bagenda bamu batuvoolavoola okakasa leero ffe bannabe yabufujja abalaba ebika ebirala olusi tewamuwa kalulu waddayo noneddeeri batuboola sobanga oyo chairman alimu ebituli bamwongere omwetegereza haya basi awuliriza Beat FM ekintabuli ky'omuziki nze muzukulu wa Kasujja ow'engeye Rebecca Jingo tuli ku nsonga y'ekawempe kulumba zone bemulugunya ti chairman waabwe yabasosodde zone endala zonna zafunye n'abantu abalala bafuna ne mulimu abantu abamu be babuusa amabanga nga bo tebakoze eki tebafunye nganze Rebecca Jingo sikiinaako bukakafu so ne chairman mwennyini agenda kutunyonyola gwe kakkana nkyasooka kuwuliriza birowoozo byammwe Mami Jingo wabale kutuweereza nze namirimu Esther wane Saudi Arabia naye nze ngamba chairman bambi akyuseemu abawe naye n'abantu babeere bagumiikiriza osanga alina be yasoose okulaba nga bali bubi naye Mami Becky ng'owulira abantu baava ku God and My Family kati bali ku God and My Future nze namirimu Esther wane Saudi Arabia bale kutuweereza nkuwuliriza nnyo neyanziza nnyo maama hello Becky wabale kuweereza webale kunkubirako Zemani njagala kubakulembeze beekawempe bano balaba chairman ola n'oba omutwalidde butwalizi musango agenda n'agamba banne nti oyagala okunjagala sijja mukolerako musango kati kyogamba chairman ono yagenza asosola mu bantu kubanga tebamwagala amidde chairman beekawempe bonna n'abeneekawempe ku ttaano Katonda wange Owange ndi bano webale kutuweereza webale kunkubirako Jingo na sifu ndina mugongo ku mamule mpulira naye kati kansoke mbuuza ekibuuzo nga mbuuza chairman buuza abantu b'omu Kulumba zone agala mirambo gy'ayagala mu zone yayagala ki simanyi lwaki yezze ebintu bakuwadde ebintu gabira abantu dofiti n'obuwungo bumya abantu webanakuwa ente gigabira abantu ogenda kukola otya oba abantu bamuwaayiriza bale kati bamuwaayiriza era omuntu waaviira abatakuwaayiriza ate nensaba owekitiibwa jjajjaffe taata natafa taata muwoozi ensonga ezo ziwulidde mpulira ensonga zitukwaseku taata muwoozi ensonga bazikutuuseka kivunaanyizibwako chairman avunaanyizibwa wakitawa abantu Omukulumba mmere yaabwe ate nga bagibawa ayagala bafe enjala nze ndowooza bagumiikiriza ejja kutuuka ate netuuka munnaye bafudde abantu bali bubi embeera gye tulimu mbi bagumiikirize kale bunnange neyanziza gyo neyanzeege wangi madamu Becky wabale kutuweereza ono Mukasa Ronald Academy mu Masaka ezaba Becky kugamba bwe nti gavumenti bwe buzibu bweyina okuvedda nedda egaba ebintu naye fall up eba nantono nnyo bannayuganda baluvu ekitenkanika kayala nga chairman oyo singa ensonga ebeera ntuufu nga chairman emmere ayitadde kusoma ennyo ng'abatuuze bwe mbagamba asaana naakusibwa busibwa kuba ali mu bulamu bwabo tubazanyiramu tuli mu maziga tetukyakola tukaaba ye chairman ali mu muzannyo awuliriza Beat FM ekintabuli ky'omuziki madamu Becky bali kuweereza nkale taata yesano nkaba nandikabowa esebo naye ssentebe tasobola kuba nti yaganye okuwa emmere kubanga tubeera kutivula ntulabanga bakulu bagaba emmere nga bali mu kibira ky'abantu bangi kati ssentebe ng'omuntu omu ayinza atya ate okulemera emmere ntawa batuuze nedda batuuze balinda babeere bagumiikiriza webale kuweereza nnyabo webale kuwuliriza taata wange Salongo Kabanda Kabawa nze Rebecca Jingo owuliriza Beat FM ekintabuli ky'omuziki katusooke tuveeko mu mawulire katono nnyo ate olwo nfune chairman atunnyonnyole mu ddoboozi lye
mukakkane ndi Kawempe mu zone gye bayita Kulumba zone balina okwemulugunya era chairman fete yatuwadde chairman alabika emmere yagiterekedde abaana be kusomero kubanga inanyini global era chairman wowe abamu yabawadde kawunga tebali bujjanjalo abalana bujjanjalo tebali kawunga ebigambo bitingana abasinga bagamba yeba chairman yeba bikoze bwo bate wamulonda era gwa bagenda kuboola balina mu ekibolobolo wolololo ebigambo bingi nnyo wamma Mami Beko tuweereza abo batujjeko omululu omusajja yasooserye wala kati deni agenda kumalirawo okumpi. Nze nno nange bwe ndowooza nti alabika yasooserye wala ng'agenda kumalira wano okumpiko magulu. Beki nze mbadde ngamba bwenti. Gamba nti abantu ba zooni eyo basooke nnyo balime nnyo kwesiba ku kyo nti tebafunye emmere okulira n'ennyanja si kuliira. Basooke babe bagumiikiriza n'ekirala tulinde chairman kyagenda otugamba tugenda okusinziira okusalira abantu omusango nti obono omuddugavu mukyamu obono ayagala bazungu. Ekirala waliwo omwami omu agambye nti emmere baleka abantu bagigabe okugaba emmere si kibi. Mwalabako emmere yagabibwa ekkalamojja emmere yalimu obutwame omuntu omubi ayinza okujja n'ateeka ekikyamu mu mmere eyo abantu ate ne bafa. Kivula gavumenti egamba nti emmere eno mugikwasa abateekeddwa okugikwasibwa bo bagigabe okwewala ekyo emmere eyinza okubaamu omuntu ayinza ogikola ekikyamu ate ne batandika okuyomba gavumenti yassa abantu baayo. Gwe buli awulina emmere nze ŋŋamba kwata emmere kwasa bekikwatako. Ekirala abantu tubeere bagumiikiriza tukitwale nti nno gwe tonnafuna tutwale nti gavumenti tennagaba mmere tuleke okutunuulira emmere eyo okulowooza nti nno weba teriwo tetubaawo. Mpulira weebaze mukama gwagifunye. Ekirala mutesa munnaffe agambye nti abaddugavu ani yatuloga abaddugavu tewali yatuloga ffe tweroga olw'obutategeera bwaffe. Abalala baagala okugaba emmere eno olw'ebigendererwa byabwe biri abiri mu guno ndabira ddala ebintu bwe bityo. Nze ŋŋamba ab'e Kawempe zone tafunye emmere musooke mube bakkakkamu kubanga waliwo ne zone endala zitannaba kufuna mwe muli ba mukisa timwe mwasoose okufuna. Tulinde chairman kyanaagamba nze kyemmanyi nti emmere eno nze nabadde manyi nti bagaba kitereke mutwe kitereke sinaba kumanya nti obabadde bagaba bijanjalo nti oli ne bamuwa akawunga kintu ekyo mbadde sinaba nnyo kukitegeeramu naye nga tubeere bakkakkamu. Nange tubeere bakkakkamu bwe tuba twayambiddwa ne bagamba nti batuwadde emmere twebaze Katonda singa tebagituwadde tetwandibaddewo. Emmere ekyankalanya emmere eyombesa emmere ereeta fitina oli n'atankula ne tabaddeewo n'ajjukira ne kyewamunyiiza obwedda kubanga mmere bannange ab'e Kawempe mwafunye omukisa mukakkane mwe mwafunyeeko ffe tulina bweru naye tetunagiraba nako yadde n'ebimotoka kulabako kati naffe tankooko ekalakaasa tukakkane mukama yekka yalina okutuyisaawo mbeera gye tulimu. Ono antikale enabweru enne yanziza nnyo mukwano antikaro enabweru olina Rebecca Jingo nfubafuba mulinde mugumiikirize mama Enje mumuzange bali tuweereza nze mama Enje wakiso bannange Becky yanze abantu tuli bazibu naye nze nno mbadde nsaba bwenti bannange tubeere bagumiikiriza ate tuzzeeyo akatambi singa tebaagituwa twandikoze tutya. Tubeeremu obugumiikiriza Becky naffe wakisa tetunnagifuna naye tuli bagumiikiriza tubeere n'obugumiikiriza emmere ejja tutuukako. Nze mama Enje wakisa we bali tuweereza mukwano ogwe balakuliriza munange wange mama Enje wakisa ne yanziza nnyo naye tugumiikirize emmere ejja Becky we bali tuweereza naye nze nja kuddako kemabega ku muwologo Mayirini Nantale bye yayogera bannange siduula soogera bubi naye bannayuganda tuyige ekigambo kutereka. Bannange Becky bannayuganda tuli extravagant. Kino kizze kale kizze kitusanze bubi naye abantu tebamanyi kutereka. Becky olaba abantu basipendinga bannayuganda tulina ekigambo ky'okuspendinga ate n'ekirala abantu muzaalenga abaana be musobola mulekera okuzaala fa Rebecca kati kakutwale nti oli bulungi naye olina obwana bubiri bwokka singa tubadde balwadde nga bali ku bitanda biki naye bannayuganda tuyige okusevinga
webale tuweereza. Grace Mutungo ngamye ninobona bubiri wali okyaddeko ewange nze nina essomero tolyegomba nandikuweemu tokkiriza ndikugabire nako nze nina kye bayita akasomero tokumanga sikukkirizanga nokyalaka wange anyway tuyiga okusevinga tubeere bagumiikiriza tugumiikirize my sister ngamba yo kyo ngamba Alice webale okuweereza Elizabeth Magemo nga nsinzidde wano Namugongo. Yes. Kati ne Bible ekyogera bulungi tessubi erirwawo lisinduukiriza emmeme. Sigaanyi chairman ayinza okuba agenda kusembera mu zooni yaabwe eyo gy'agambye. Naye bannanga omuntu ogenda n'olinda n'owulira ng'okooye jjukira abantu enjala ebaluma and putting other factors constant. Bino siga nti bya bufuzi biki. Just to respect humanity chairman yandibadde agabira bambi abantu emmere ne balya. Nkwagala nnyo Alice beera bulo. Neyanziza nnyo nga bw'okyogeddeko yessaawa eno yennyini kuba kulayini mulina. Hello. Osibye otya nno ssebo? Kamala okumalirizaako kono wangi nnyo njogerako ne chairman nkunyingi ndina mukyala Becky yes sebo baŋŋambye eddo nnoonya amasimu ge bankubira mangi okukamala kituufu era maze nenkufuna neeyanzizza nnyo okunnoonya abantu bakulumba zooni bennyamivu bagamba mbu emmere yaabwe wagitaddewa kaakati yes sebo ababeera ewala muwubisibwa kino naakakikolako 95%. Not 100%. 95% eriddaani. Mpulira. Saawa eno ndi mu kitundu mwennyini. Iringa amanya ga 5% gye bakyagaanya okumpa emmere yaabwe. Ngende ngibateere ku ttebo wali bagaye nti abantu bano mugaanya okubawa emmere. Kyekyo kyokka ekiriyo. Waliyo abantu abakutuukiriddeko nga bakomplaininga nti tebafunye emmere. Bazze physically they came to my home. Okay. Era bazze nenjogera nabo bulungi nnyo. Era kuba balowooza nti emmere eri agenda bugenzi nojjayo emmere majege gagigaba siffe tugigaba. Okay. Omulimo gwaffe gwa kulungamya gwa kulembera abantu na kubalungamya waliwo woosanga nga abantu batandise okusuubula abantu ne babateeka mu mayumba gaabwe. Kuba akimanyi omuwendo gw'abantu gye gukoma y'emmere gy'agenda okufuna. Mpulira. Ati omulimo gwaffe kuwa bifaananyi bituufu nti wano wobadde olowooza nti waliwo abantu 15 bateekeddwa kuba 6 tosukka muwendo ogwo. Kyekirimu ekikulu kulumba teyina kizibu ekizibu ekiriyo infact kya nnyumba zirabika ziringa 20 era essaawa eno ndi mu kyalo kyengezaako kukola rekodi yaakyo ate njiddize abagamba nti ekitundu kyaweddeyo kuba bo bagamba nti olw'okuba basaavinze 7 bo balowooza nti basaavinze nga 70% of the area. Okay. Kati bagamba target gye baabawa bwe baba bakavarinze 65% babe ekitundu bakimaze. Naye anti abantu mu chairman bagamba nti abamu omu bwafuna akawunga tafuna bijanjalo omu bwafuna ebijanjalo tafuna akawunga. Gurupu eyasembyeyo okufuna twatuuse nga kawunga ke kasigaddewo kokka era nazo ennyumba nzimanyi ziri ennyumba 22 era ye request gye nnina eri bafune akawunga kaabwe bafune ebijanjalo babifunye okujjako nti abasinga bafunye kawunga ne batafuna bijanjalo. Kati kirwana okulaba nti bafuna n'abo abatafuniddeko ddala ekitundu kibenga kiri 100% done. Kati bwona okirowoolezo kikolako bana batebeeyongeddeeyo eri ematugga nga babavuddeko. Essaawa eno ndi mu kitundu. Oli mu kitundu. Ennaku 2 zimaze ku station nga following up tufuna tutya emmere tebakyatuwuliriza okujjako essaawa eno kye bakola kwe kutunuulira abatannaba kufunako. Which is not bad kuba nabo bateekeddwa okufuna naye ng'ate ekizibu ekikirimu nti buli lw'ovayo mu kitundu nga tokimaliriza oyinza okuba okittidde ddala ng'abo omukisa gwabwe ogusse tojja kuddamu guconsideringa. Enyebo. Kakati kigambo kikyolekera abatuuze bo kuba bakyankalamu kyovuga ngambye chairman nkunoonya. Becky neyanziza nnyo okunnoonyaako. Abankubidde amasimu nti onnoonya babaddenga 16 era ne mbagamba nti mumuwe ennamba yange kuba ndi mu field kisaawe. Era ne bagimpeerawo.
ne bagikuwa kirungi nnyo kaakati nkubiriza ekisooka ntwala mukisa kwebaza esebo nti mu bitundu byonna ebya Kampala emmere yatandikira waffe lwaki ffe tetwebaza nga tufunye amiina ekyokubiri nga tumaze okwebaza esebo ettundutundu erisinga okuba eddene ery'ekyalo ekyalo kyange ndooza mu muluka gwa bwayise wano kyekiddirira okuba n'abantu abasinga okuba abangi mpulira naye ekitundu ekisinga obunene kifunye era tekiinaamu kwemulugunya yadde akatono kaakati ntegeeza bannanga abo abatono bali ennyumba ziringa 20 mbasaba kugumiikiriza esebo fitudde era ewange tewali lwe bajja ne bansangayo bagumiikirize n'olutalo lwaffe ffenna nkitegeera taata okuba ennungi ate kiikemu nga tetwetunuulira bubi nze sirina sitowa ya mmere naye emmere gye bampa gye ntuusa ku bantu anti balowooza engeri gy'olina essomero lya global ntolabika obuwunga obuterekedde baana we batandikira essomero lya global emmere eri managed by maje amaje ge gamanaginga emmere essomero lya global naliwaddeyo maje kutegekera kubaawo ntegeka yaabwe we bava okusaasaanira mu kawempe yonna era naliwaddeyo nga sisasuddwa esebo era tewaliwo kyenga nti kino kyetaaga okusasulira oba kiri naye naliwaddeyo kuba ndi omu kubakola ekitundu ekyo ate nembeera omukulembeze mu kitundu ng'oggyeko omukuba nannyini essomero kituufu so babeere bagumiikiriza babeere bakakkamu kikakasa y'omu emmere egenda mutuukako mu mbeera esingayo okuba enzibu nga baganye okutuwa emmere ate tunabasizaako naye nga ennyumba ziringa 20 ezitalina kutereera zirwano nti nazo zitereera tutambulire wamu amiina taata neyanzanya okwogerako naawe nyanziza nnyo webale nnyo webalire ddala nkalesebo ng'owuliriza Beat FM ekintabuli ky'omuziki ye chairman Nkunyingi chairman w'omu Kawempe abamukulumba zone ndowooza muwulidde abagambye mugumiikirize abalowoozaako abakolako emmere yammwe n'enva mujja kubifuna nze muziku gwa Kasujja Wenge ya Rebecca Jingo ababekawempe kye bagamba singa President Museveni yataddeyo okugaba kawunga na bijanjalo badde tebagenda kulya oba bagamba nti obwo bunga bwe bagaba singa karantini ona nabe mwaka mulamba bagenda kubeerako obwo bunga nga bwe balya naye nabo beebereremu nze binsanga wano nange nembikutuusaako eyo olina Rebecca Jingo owuliriza Beat FM ekintabuli ky'omuziki Madam teacher bali kuweereza onalmas wini walina kawanze kingamba abantu beekawempa abo bagumiikirizeeko emmere eyinza okubanga ejja bagumiikiriza abantu bangi emmere tegabika sekyangu mugumiikirize bambi emmere ejja kutuuka oliyo n'abalala batannafunako yadde naye mugumiikirize onalmas wini walina kawa neyanziza nnyo mukwano olina Rebecca Jingo Rebecca Jingo babale kutuweereza onanite namunguna naye Rebecca Jingo batuse nnyo bakyema ne bagenda tuwemere bakyema jukira okulonda batusimbanga mu mugongo bwabanga teyakula abantu titewamulonda tutuuse obutafuna kawunga fene namungona tekanina tuukayo tugume tutuuse obutakafuna bagenda kutuboola Rebecca Jingo batutta akalulu kasimba obusimbi nkugambye tebagenda kutuwa kawunga sorry era nze simanyi nze nsaba aba LD we baba batambulirako batuwe kawunga neffe abatalonda baba tufudde bajja kuwaamu abasimba ku mugongo Rebecca Jingo zanite namuŋona Anita nga weeraliikiridde nnyo beera mukaka mwana maama ojja kufuna tofaayo Mambeke bali kuweereza nze nange ndi wano Kanyanya naye ogwo muze gwe babadde bagukozesa olaba ne ku butimba bwe bakolanga obutimba bajjanga ne bawandiika abantu bawondamu nnyumba na nnyumba nga bawandiika abantu abo obutimba bwe bwatuuka basuka gamba mu bantu nti obutimba bwazze naye nga tebwali bumaze ebbanga buzze basuka ne bagamba abantu baabwe kati bamala okuba nti bamaze okubayita baweddeyo balyoka balangira mu kitundu nti obutimba bwakoze eki bwazze kati abantu balyoka balunkanira obutimba kutuba obutimba baga nti obutimba bwakoze eki naye ogenda okakana okutuuka wa voice ate nga gye buli bungi nnaku nga zihandika butu na 15 5
so gwo muze abakyamani b'ekawempe baguyina era simuwakanya wabanga yakikoze sinze kuba kituufu olaba bakikola ku butimba katonda wange nze binsanga wano nembikutusaako eyo gy'oli ange gye twakoma okugamba nti tulere engalo ate leero gye tukomye okuba nti tukaaba tetwogera mu bubi soogera nti mbalaata soogera nti nkudaala naye buli kanaku mbadde nga nkugamba mwana wa maama sente tojonoona mwana wa maama kola bwoti mwana wa maama nze awadde abagamba nga abaana banatera okudda ku ssomero tegekera abaana bo abaana banatera okuwummula tegekera abaana banatera okera bati abasinga nga bibayita ku mutwe abasinga nga bakifuna naye kati kino ekiseera kibeko kye kituyigiriza si mu bubi wabula mu bulungi buli ekituukawo kiba n'ensonga awabeera ekibi wabeerawo n'ekirungi waliwo kye bayita blessing in disguise kati wano tuyina blessing naye abamu tetunnagitegeera tetunnagiraba essaawa eno tuli mu kulwanira kawunga na bijanjalo tuli mu kuyombera kawunga na bijanjalo naye anyway kyeyamaani mumuwulidde temulina kye mummanja nze ogwange ngukoze alo wangi munange bale ku mukyala Rebecca Jengo kale nnyabo ono maama Sala ndi eno wamala bannange ensanyuse nnyo kuba gwe mulundi ogusoose okuyitaamu naye kanzire ku mulamwa ennyabo otukubiriza nnyo bulijjo okukola essaawa za leero kye kitumi abantu okuba nga bayombera ebyobuwunga nze maama Sala nsiika muwogo na paani nasobola okuseevinga nengulira abaana bange akawunga n'ebijanjalo kati nze nsaba kimu mukama abaana bange naye kakati abantu bayomba bakola bitya kati banna mukyala Rebecca Jengo nkwagala nnyo nze maama Sala eno ewamala nyeyanziza nnyo mukyala Sara ewamala halo sebo webale kuweereza nnyo webale kunkubirako ono chairman Mukase ekyambogo Munyakaseke taata chairman wangi maama ndowooza naawe ebijanjalo nako ngogera byeddiza eno tebinnaba kutuuka naye bijja ate tusobi president yagambye ayagala gabira wa kibuga bajja gwe gumiikiriza naye ng'ate n'ab'ekyalo yali bagabidde kubanga abaliko abantu bonna buli ateesobola badduse mu kibuga ne badda mu byalo ng'ekitegeeza nti abateesobola abasinga obungi bali waffe mu byalo naye nga tebaatemayo kalumonde tebaalimayo kamuwogo naye ng'obumere obwaffe obutono obuliwo kati abantu bwe bagenda okulya n'olwensonga pulezidenti yaliwuliriza n'ab'ekyalo n'abagabira kaakati ku mulamu ogwo gwennyini etaata bannanga abantu bazibu chairman bw'abanga agambye nti yakagabira ebitundu 7.5 kitegeeza nti abantu ebitundu 25 bye bisigaddeyo mpolera omanyi nti waliyo n'omuntu gw'oyinza okutuuka ewuwe nga yavuddewo dda naye nga yategedde nti olunaku lwakugaba alyokadda wali n'ayogera tebangabidde chairman ye mubi chairman yakoze atya asosodde kubanga saafu kalulu naye nga yatabaddeewo ne bamuyitako nga taliiwo ali mu dduyiro amazima ng'agenze ku masaffe kaakali tubadde tulaba abantu nga chairman bwagambye bagumiikirize abakoleko ate abanaaba basigadde tebanakuwala nnyo kubanga bulijjo okubiriza abantu okukola balye ku ezo ze babadde basevinga mukama akumpira omukisa neyansiza nnyo mukwano chairman n'ab'ekyalo kyo bakuwulidde nze Rebecca Jengo omukwano gwange omulungi mukwano gy'oli olabika toliyo hallo Beki ndi wano bannaye nkwebaza maama neyanziza ono Ani Ematugga yes Anne bwe batulaba nga tutambuza ebyokunywa tebatubala mu bagezi bagamba leero abo kuba ffe tutunda ebyo byakunywa micungwa bikyo kitegeera tekamanya ti osevinzeewo kati saanenya pulezidenti kitabawadde emmere naye nga luli banyoomanga emirimu n'obekyo nze mbadde nsaba mpulira ab'ekitundu ekyo mugumiikirize chairman agenda kutuukako gwe beera mugumu wuwooli chairman agenda kuwa emmere mube n'obugumiikiriza neyansiza nnyo munnange omukwano iti wanjiraavu banaye lwaki otukubiriza okukola naye babulijjo balinda ki Museveni abawe mugenda kunkyaya abantu baleera kuwenda enkya naluli akuwe owange bannange mukole
ate njagala mubega mumanyi nti ebijja ne bituuka mu banene bitwe banene mwabanaku tebajja balaba oyina kufungiza ngoye n'okola sentuyo n'ekufuukira omunnyo n'okukunkuma ne ku mubiri bannange ffe bye twakola bye tuliko bye tulya tetwegomba oba batuwa ba tebatuwa balekeyo nze nebaba tebafadde neeriisa neebeesaawo mpulira beki wangi bakole bulijjo mbagamba awagwa enkuba wagwana sooli nenkubiriza abantu tulime abali mu byalo nembagamba mulime tekawo muwogo tekawo lumonde tekawo kasooli tekawo ebijanjalo tekawo kino tekawo kiri tulime n'ofuluuta lima abamu kibuga nnyinza okusirika kubanga gwolabika obeera watono toyina wakulimira naye ab'omukyalo otudde ku ttaka osobola okulima naye toyagala oyagala kusireyinga oyagala kuvuga bodaboda oyagala kujja mu kibuga kati ndaba ekituuseewo naye nze temunkyawa nze nabibagamba nga bugambe Diana webale kuweereza mami kakati chairman tumuwulidde bulungi kakati neŋŋamba ababadde abacomplaini ngoba batannaba kufuna tukkiriza plani eganye kati plani B eriki era gwe bw'obeera ng'olya mu birowoozo byo olowooza basobola okugaba ensi yonna mwenna ne mufunira mulimu abayinza obutafuna naye kati plani B olwo neebanga eriki ogenda kubeerawo bw'otyofa enjala nze ffene waffe tebannaba kutuuka tebinaba kutuuka naye ate sikitadde nnyo mu bwongo nti bagenda kumpa emmere bagenda kumpa emmere naawe weeyiiye ng'omuntu bannaye mweyiiye plani eganye kati plani B eriwa neyansiza nnyo Diana oyogedde bulungi plan E bwegaana plan B yaliwa mukwano beko bale kuweereza naye kakati chairman akoze bulungi n'avaayo nannyonnyola naye ngenda munenya lwaki nti bwe yandyalye nti ebijanjalo biweddewo bakawunga kaweddewo basolazaawo ekintu kimu bandibadde bagamba ne batuula wamu nga babadde bagaba emmere bagamba tujja tutandikira wano enkyanga ebintu ebirala bizze kuba nze sikiwa nti bagenda kuddayo abantu abo abafunye ebijanjalo byokka babawa emmere amagye gajja gamba ano twamaze dde okugabawo mpozi nga balina enkola endala gye bakozewo nti abantu aba bafunye akawunga kokka babalekedde kakiiti akalaga nti bano bafunye akawunga kokka nti tujja tutandikira abantu bawe ebijanjalo ne bwe baba tebakikoze awo alimba tebagenda kuddayo okubawa bijanjalo oba kubawa kawunga tebatawadde bintu ebyo byombi olumu alina gyemba kansala 225 ekirungi tebivudde mu kamwa kange bivudde mu kamwa ka chairman nkunnyingi yennyini era mu byonna talina kye yeeganyeeko yadde n'eki wabula agambye nti ennyumba 20 ze zitafunye era zaafuba okulaba nti bakola ki babawa nze Rebecca Jingo